Ensisinkano esookedde ddala wakati wa poliisi ne bapulidde bambabazi tevuddemu kalungi oluvannyuma lw'okulemererwa okukwatagana ku ntaputa y'amateeka ekugira omuntu waabwe Amama Mbabazi okukuba enkuŋŋaana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga yeebuuza ku nsonga z'ebyobufuzi by'eggwanga. Mbabazi ku lwokuna luno lwagenda okusisinkana abantu mu bitundu by'Embale, poliisi kyewakanyizza. Nga tugamba nti tewali kimugaana mu mateeka okukola consultation kuba amateeka gamukkiriza. Waliwo saidi eri ensibuko y'endowooza eyo ng'eva mu owa Secretary General NRM abadde balowooza nti omuntu okwaspiringa okwagala okwesimbawo ateeka kufuna lukusa kuva mu pate ye. Ekyo ekintu si kituufu kuba tewali tteeka. Ne leero mu meeting gye tubaddemu tebatulaze etteeka yadde n'erimu erigamba nti aspirant ateeka kufuna sponsorship oba okuwagirwa mu pate ye. Nga tannaba kugenda mu maaso n'entegeka zino ez'enkuŋŋaana ezirabika okubeera wansi w'ekibiina ekya NRM. Yasabibwa nti asooke yeetereeze wansi w'ekibiina kye nga chairperson ow'akakiiko akafuga ebyokulonda mu ggwanga yamusaba akikole. N'olw'ensonga eyo nga tukyaggumiza kino nti nga tannaba kugenda mu maaso n'akawaayiro namba 3 wansi w'etteeka lino erirondesa aba president mu ggwanga, kyetaaga atunuulire oba agonjoole ekifaananyi kino ne chairperson wa Electoral Commission, then fenga police tusobole ate okutunula ku ludda olwaffe. Okusinziira ku bapulidde bambabazi omuntu waabwe tasaanidde kufuna lukusa okuva mu kibiina kya NRM kubanga agenda kwebuuza ku bantu wabula si kuba kakuyege nga poliisi bw'egamba nti alina okufuna olukusa okuva mu kitongole ekifuga ebyokulonda. Amateeka nga bwe gali gajja kugobererwa era client waffe ajja kugenda Embale akonsultinga abantu. Poliisi ya Uganda si poliisi ya NRM. Poliisi ya Uganda eteeka ku enforcing amateeka nga bwe gali. Fred Mwema ngono yakulembedde bapulidde bambabazi agamba nti bo bagoberera amateeka ng'era omuntu waabwe bw'agaanibwa okuba enkuŋŋaana nabo bakulaba ekiddako. Enanga kyagambye nti poliisi tetidde kuwaabirwa kubanga abantu bangi bagiwaabidde. Bw'aba n'aba bamuganye kye tusuubira nti tekijja kubeerawo. Then era tujja kukola ekyo ekyetaagisa okukolebwa mu mateeka okulaba nti rights za client waffe ziyimirirawo. Poliisi egamba nti singa akakiiko akafuga ebyokulonda kavaayo n'enteekateeka nti Mbabazi akkirizibwe okutalaga ebitundu by'eggwanga nabo tebamulinaako buzibu, naye mu kiseera kino alina okugondera amateeka nga bwe gagamba naddala erifuga enkuŋŋaana. Poliisi tulina olukusa okulaba nga tukuuma eddembe mu nkuŋŋaana. Nga twawukana ku ebyo ebizze bitambula mawulire, ffe nga poliisi tetunnaba kulemesa Honorable Amama Mbabazi kugenda mu maaso na nkuŋŋaana ze, naye nga kye twali tumusaba kwe kulaba nti agoberera amateeka ate nga buli kimu kitambulira wansi w'amateeka. Mu kiseera kino poliisi etegeezezza nga bw'emaze okunyweza ebyokwerinda Embale Mbabazi gy'agenda okutandikira enkuŋŋaana ze okulaba nga tekkiriza bumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo. Poliisi yaffe ey'omu kitundu erina obusobozi bwonna obw'okulaba nti obutebenkevu n'amateeka ag'eggwanga lino gawanirirwa bulungi mu kitundu ky'Embale. Bino ebijjidde ng'enkya ya leero Amama Mbabazi afulumizza enteekateeka ye gy'agenda okugoberera ng'atalaga eggwanga ng'agenda yeebuuza ku bantu ku nsonga z'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Abakali Sserunyigo, WBS TV, Kampala.